Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza tutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo ebbanga lyonna ly'obadde nga weekuumidde ku mayengo gano aga UG Update TV gw'ensonga lwaki tokyaweereza n'essaawa za kaakati. Mbalamusizaako nnyo era nga mbeebaza ekyensusso okuba nga muli ku UG Update TV. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo n'alangirira n'akola okulabula eri eggye lya UPDF. Azze n'akola okulabula agambye nti nno okusinziira nti nno ku bigenda mu maaso mu DRC agambye nti nno amagye gakusoosowaza kibayita martial law. Agambye gakusoosowaza kibayita martial law. Oli ku UG Update TV gwagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Ntumidde mwenna mwenna bali mu diaspora bali emitala w'amayanja mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Njukira nti nno UPDF yakwatibwa ne deployingibwa mu ggwanga erya DRC okusinziira ku ndagaano zaabwe ze baakola ne Felix Tshisekedi. Era nga bano baali balina okuyingira mu Ituri provinces omwali Bunia, Saako ne Beni nga kyakugoba bayeekera ba ADF saako n'abakoddeko mu bitundu ebyo balekerawo kubanga batigomya obanga baliisa akakanje eggwanga lino erya DRC saako n'eggwanga erya Uganda naddala awo ku booda. Kigambibwa nti abajaasi bano aba ADF baali bagenda mu maaso n'okubanga bagenda mu maaso n'okukola obulumbaganyi ku territories ezimu ku Uganda naddala awo ku booda. Kaakati tulabanga amagye gano aga UPDF gagenda mu maaso n'okuadvansinga nga geeyongera mu bitundu ebisinga naddala eyo mu thick areas omuli ekibira mu Democratic Republic of Congo okulaba nga bayigga abayeekera bano aba ADF saako n'abakoddeko. General Muhoozi Kainerugaba azze enfunda nnyingi ng'akirangirira era nga abawuuninga nti beeweeyo oba si ekyo bagenda kutta omu ku omu. Wabula abayeekera bano tebannavaayo kubanga beewaayo bagambye ekijja kijje naffe tulwanirira ddembe lyaffe. Kaakati General Muhoozi Kainerugaba agamba success zonna ezivudde mu operations etukoze mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, amagye g'eggwanga lino erya amagye g'eggwanga lino erya Uganda erya UPDF babadde bakulembeza nnyo kibayita martial law. Agambye nti neera abawuunizi n'agamba nti buli mujaasi yenna ataakulembeze martial law kajja mujjuutuka. Abagambye nti nno gwe kwatibwa ng'obbye, okwatibwe ng'ossa omuntu, okwatibwe ng'okutta omukazi, tujja kutta mu lujjudde, we shall execute you in public. Agenze maaso n'abawuuninga abagambye omuntu yenna anavvoola kibayita martial law ajja ku executingibwa mu public ng'ensi yonna eraba mu lujjudde kubanga UPDF success zonna zeefunye, achievements zonna zeefunye ezeetambulira ku martial law. Era agenze maaso n'okubanga bakubiriza okubanga bakitinga martial law naddala mu operations zibagenda maaso n'okukola amagye gano aga UPDF. Oba oliawo kinaayambako amagye gonna okuba kusigala nga gali discipline. Naye twebuuza martial law eno ekola ku bajaasi nga bali ku operation mawanga gebunaayira we babeera mu ggwanga erya Uganda tegakola. Tulabye wano amagye g'eggwanga ekkulu erya Uganda erya Uganda People's Defence Force era lyerimu lye deployingiddwa mu ggwanga erya Congo. Wabula tukimanyi bulungi batraininga mu ngeri y'emu era nabo batrainingira kibayita martial law. Lwaki wano eggye ekkulu erya Uganda teripulacticinga martial law ku bannansi baalyo? Waki bannansi baali bagenda maaso n'okukubibwa n'okuttibwa n'abakazi tulabyeko nga bakwatibwa amagye wano mu ggwanga Uganda? Katwebuza martial law ekola outside the country oba wano mu ggwanga lyaffe gye tupulacticingira martial law zino tezikola? Ekyenjagala omu aveeyo ambuulire. Ye bannange martial law zirina kukola ku magye gokka oba ku poliisi gwe tekirina kukolako? Abapoliisi bo batraininga batya okulaba nga bo amateeka gaabwe bo bennyini nabo nga bagatwalira mu ngalo? Ekyo no kyenjagala munnyinnyonnyole. Kwanirizaako nnyo mu comment section okujja otutangaaza ku nsonga eyo gwagimanyiiko. Lwaki olowooza kiriwo ekityo? Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwenna bali mu diaspora mbeetaaga mujje mu comment section mutangaaze eggwanga okusinziira ku ndowooza yammwe n'okukumanya kwammwe. Oli ku UG Update TV gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegatako. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.
Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinensi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Update TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Update TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka wo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze
wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kye ngwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga ky'ofuna si kyokola ki si ky'ogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.